po jako akawuwo. Dr. Kiza Besigye abadde amaze sabbiiti namba nga poliisi yamuggalira mu maka ge e Kasangati ng'eno yali emutangira okuzza emisango okuva lwe yalangirira nti agenda kwekalakaasa ng'alaga obutali bumativu olw'ebbeeyi y'ebintu erinnya ennyo nga tagamba gavumenti tefuddeeyo. How can you open a registered book on a house that is not yours? You're registering guests as who? Amakya ga leero Besigye alabirizza bambega ba poliisi abadde beetoolodde amaka ge n'ayingira mmotoka ye kw'abadde awanise emizindaalo yogayoga ng'atuuse mu luguudo. Besigye obwedda buli waayita ng'abantu bakuŋŋaana nga bamwegattako okubadde aba boodabooda wamu n'ab'ebigere. Buli mukulembeze yenna azukuke. Buli mukulembeze yenna tusaba. Ono bw'atuuse gayaza okulinaana amafuta ga Shell poliisi n'emusalako era wano Besigye asigadde mu mmotoka ye ng'ali wamu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo ne batandika okuweereza obubaka nga bayita ku mizindaalo ekintu ekireeseewo akajagalalo. Poliisi egezezzaako okusindika omuzindaalo okugujja mmotoka ya Besigye naye nga Besigye omuzindaalo mukalakaasa yabongera mmotoka ye ko n'ebyuma era poliisi eremereddwa okugujjayo nga n'ekiddiidde Besigye n'ajjayo vuvuzeera n'effirimbi mmotoka wamu ne kaada ng'afuuwa bwazikasukira abantu ze yatuuma erya red card. Nga tannasimbula kuva mu maka ge Besigye yasoose kwogerako ne bannamawulire n'atongoza akayimba akagamba nti bannayuganda abavubuka muzuuke twegatte tulwanire ensi yaffe era obwedda ayimba abantu bamuddamu ekintu ekyongedde poliisi okubagobaganya. Oluvannyuma poliisi esazeewo okusibira Besigye mu mmotoka ye nga temukkiriza kweyongerayo. Kawayise akaseera katono poliisi epondose nekkiriza Besigye avuga emmotoka ye ngadde ewuwe era egenze emuwerekerako okutuusa mu maka ge nga bw'atuusa eno ategeezezza nga bw'atagenda kudda mabega. Nga luli twakoma wali olwaleero tutuuse Kasanga olw'enkya tuneeyongerayo naluli tuneeyongerayo okutuusa tujja kutuuka n'ekibuga wakati tujja kutuuka era abantu baffe bonna bajja kuzukuka era bwe bazukuka tujja kwekolamu omulimu ffenna awamu okulaba nti ensi yaffe edda mu mikono gy'Abannayuganda. Apollo Kantinti eyaliko omubaka wa Kyaddondo East ayogedde ku mbeera eno n'abaako ne byavumirira. Gavumenti yaffe very serious ekintu kyeriko kyekola n'ekigenda mu maaso ekyokuzannya obuzannyo bakutte Kano Kiza Besigye bakoze eki si kye kigenda okukola. Bakimanyi bulungi nnyo nti nno ebbeeyi y'ebintu eri waggulu buli omu akimanyi buli munnayuganda akimanyi. Bakimanyi nti ekyo kivudde ku mafuta okubeera nga galinya ebbeeyi. Batusayireko emisolo simple. Emisolo bwe ginaakendeera transportation ejja kukendeera abantu bajja kufuna ebintu bye bakozesebwa nga biri ku bbeeyi ntono. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.